Yes, kulamusizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo gu mukwano gwange okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kaakati ebyo nga bikyali awo nga nkyabaaniriza, obadde okimanyi nti nno budget eya Richard Lumu eya Amendment Bill eya 2024 okubanga opposition leader agibwako abeere ng'alondebwa opposition mu parliament ba member of parliament. Kaakati agaakagwawo galaga nti opposition leaders budget yeekenneenyezeddwa mu parliament. Bamaze okuba nga bagyekenneenya nga bagisunsula. Bwe tugamba okwekenneenya tuba tukategorizinze ebintu bingi wammanga. Okwekenneenya, okugitunulamu, ogisunsula, ogikebera. Bagyekenneenyezza naye biki ebivuddeyo mu kugyekenneenya? Bye nkuleetera muganda wange. Tegeeza nti nno yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza teweerabira nsonga ya kusubscribinga kubanga kikulu nnyo okwongera okunyweza amayengo gano aga UG Updates TV gabeere nga gatambulira wamu mu ggwanga lyaffe Uganda. Erutu South MP Jonathan Odru areizinze ensonga eri emabega wa motivation eno ey'okuba nga bakontestinga okuba nga leader of opposition alondebwa mu parliament. Agambye atya nga amendment bill gye baakoze ey'okuba nga omubaka leader of opposition alondebwa nga bwe kisaliddwawo mu administration eya parliament mu amendment bill eya 2024. Okusinziira ku Odru agamba eno strategy egenda mu maaso eno embala eya leader of opposition okubanga alondebwa n'ababaka ba parliament evugibwa na nsonga ya personal interests. Waliyo abakiri emabega, ababbiddeko n'abagamba waliwo abakiri emabega, era ekiri emabega waakyo it's just a personal interest, byanfuna ate nga bya buntu. Tulowooza nti nno bakaayana ku nsonga eno nti lwakuba nti nno bafaayo nnyo lwa public services. Nedda baaba balinamu personal interest. Era eno statement yakoleddwa mu meeting ebaddewo mu Forum Democratic Change mu FDC nga leader yakulembeddemu leader wa party President Patrick Oboy Amuriat ne Parliament's Legal Committee eyakiyalingiddwa ne Bukolinos MP Stephen Baka Mugabe. Session eno yabaddewo mu October 10, 2024 nga kyazze oluvannyuma lwa lawmaker amanyikiddwa nga Richard Lumu okwekizamininga n'aleeta amendment bill. Kakati bino wammanga bye batugambye kusinziira ku bye beekenneenyezza bye beekizamininze mu eno bill mu eno amendment bill. Kigambibwa nti nno amendment bill eno we yali ereetebwa bangi baasooka gigaana, naye oluvannyuma bangi ne bapiikinga interest bwe baamala okutunula ku bya sava ebyalimu. Era source okuva mu parliament etuyindikeetinga etulaga bulungi nti leader of opposition Joel Ssenyonyi ofiisi ye erina okuba nga kwegamba eteereddwamu emitendera gino budget yaayo. Budget ya leader of opposition eya Joel Ssenyonyi erina okuba nga eyalokotingiddwamu
budget eno wammanga. Mulimu 4.2 billion. Zino nno nga za facial years. Mulimu significance portion eya 1.45 billion. Eno emakingibwa for international travels ku ngende ziri international. Mulimu 490 million. Zino nno nga zidesigningiddwa kola domestic travels engende ez'ewaka. Oba okitegeera? Mu kwongerako mulimu miliyoni 928 million. Zino ziteekebwa wabbali nga za casual worker ne domestic staff. Era mubeeramu ne sitting allowance ku ezo $28 eza Uganda miliyoni. Naye ate miliyoni 3 zo zaaloketingibwa okuba nga za kunywamu mafuta nga leader of opposition. Kuno nno kw'ossa miliyoni 264 zino nno za mmotoka ye, za kola maintenance y'emmotoka. Awo kugattako 22.9 million. Zino nno za kubayidinga. Awo kugatteko 225.4 million eza Uganda. Ezo nno ziba za staff training. Kutrainingako ba staff members biki bikitwala tugende. Zino ze figures eza outliningiddwa ne resources eziri available ku leader of opposition ku woofiisi ye ebirina okubeeramu. Era aba MP abakiremeddeko nti leader of opposition alondebwe bulondebwa bandibanga baatunudde mu budget eno wammanga. Naye ate ekyewuunyisa ku Ssenyonyi ofiisi eno ey'omwaka guno kuva eyajjamu yalidyusingibwa budget, yalidyusingibwa okompeyalinga ku previous years ezibaddewo. Era reduction eno erowoozesa nti yaliflectinga broader political tension mu parliament. Era okusinziira ku budget gy'owulidde mmenya ye yeesindiikirizwa okubanga ba leader of opposition betusindikayo bava ku mulamwa ne batandika kukola byabo olw'akasente ako ne budget eyo gy'owulidde. Oba okitegeera ggwe muganda wange. Yongera n'agamba nkyankutwala mu maaso nti ebyo byonna nga budget w'ogiwulidde abasajja bano abalwanira ekifo kya leader of opposition amaaso gonna gatunuulidde ku eyo budget. Era bino bibakwasa obujja okulaba nga birina kubeera mu ofiisi ya Joel Ssenyonyi. Kyokka yo okusinziira ku Amuriat ba opposition abamu bagamba olw'okubanga twagala tusobola okutaakiriza opposition okubanga teriibwa na ruling power na kibiina ekiri ku ruling power obutasobola kufuga leader of opposition, twandibadde nga aba opposition eyo budget ffe abagifujjirira ffe abagiteekawo nga tuteeka mu leader of opposition okusigala nga ali strong n'okusigala nga tuli bumu n'okusigala nga avuga ensonga n'etambula nga weeyina okubeera n'okuteekawo competition ey'amaanyi ennyo ku ruling party. Kubanga opposition wabanga afuna ssente ng'ezo ebintu budget eyo kitegeeza ajja ttiisibwa okubanga talina kyagenda kubanga akolawo olw'ensonga nti nno ajja kuba atya okumudidakitingako budget eyo nga w'ogiwulidde. Naye banga opposition bennyini be bafandinga opposition munnaabwe kitegeeza awo bajja kuba bali kimu era n'egye balaga vision yaabwe ejja kuba batulengerayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So ensonga weezito we ziri, budget ekubiddwamu ebituli. Nkutegeeza nti obadde muwuliriza mulungi, gwe ky'oba okola jjangu mu comment section okomentinge, sharinga, subscribinga. Naye teweerabirako nakadde gwe mukwano gwange ali etubaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo nkubuulire
ate aba opposition engeri gye barijectinzeemu proposal eno eya Richard Lumu.